ebibanja bino byaliwo ekkanisa bwejja yasangako ebibanja byali bibanja nga si poloti era abamu ku batuuze baali batonotono benzijukirako kwaliko Wakibe kwaliko Musooka kwaliko oyo gwe yadde ambigere gwani yakuguza Mufozi Loziyo abaana ba Loziyo mu 7 nga ndi mu kyakuna nasomako nabaawo abo bali mu kyamukaaga aba Loziyo kwaliko Konde kwaliko n'abalala nga tusomera wano ekkanisa eno ebibanja bino yagenda okujja nga kwebiri abantu abo nabona bye bakugamba baali ba bibanja kabako gireeta wano ebibanja byaliko nga batuuze batono ebibanja bigazi ng'omuliraano ogumu ogusanga eri n'omuliraano ogusanga eri n'abagamba mugende musengewa ekasambya ekkanisa nejja wano kiba kitegeeza nti ebibanja bye byasookawo ekkanisa nebikola ki era mbadde ngulumba nnyo n'abatuuze n'ekkanisa nga bagamba wagaba gwolemesa ekkanisa sigiremesa wabula mu tteeka ligamba nti ow'ettaka anakwatagananga n'oweki bonna ne babaawo era nze omu eyabagamba ng'abo babaganye okwebula abeerosi sekitya yaliko yali abaganye okwelula ng'ono tanabeerako kyamaani wange owawali yali abaganye okwelula nembagamba okwelula ettaka si kibi nempandikira ono nempandikira owerukyamu nembagamba ekkanisa mugireke yelula ettaka netugenda ewa bisopu netukkanya ne bisopu kola office abantu abo balipootinge mu office yo sekinoomu ng'oli bw'alinako enkulaakulana ku kibanja kye omukwate nga bw'omukozesa eki nga bwazze ffe kye twagala gy'emirembe bisopu yagamba office ngikoze mukono nze omu ne mugamba tekijja kusoboka mu batuuze bange ninamu abasimba obuggo abatasobola kusala kolasi wabula ku kusomero wali tulinawo ebizimbe bya project mitimito 2 londako kimu okifule office n'okutuusa olwaleero ssebo si kiwobo tekituukibwangako abantu bano bagonvu naye manyire ettaka bakakkanyavu bo baagala kutwaza kifuba nabawaako n'amagezi nandooza nti banaagagula tonatuukako mu Bengaazi abo bakolawo n'akabuga kaabwe bakayita ka Bengaazi abantu bali bati awo nembawa amagezi nembagamba eno yonna wali firi wali muteekewo ddayiro enkamu ey'omwaka ng'abantu abo bajja ne bawa obusuulu nga mumanya nti awo tujjawo omwaka obukadde 2 ne tukola kino ekyokubiri buli basande muggulawo ekkanisa mwagala bantu abanasabira banaavanga mukono baagaana okukigula kane babeera bali ku muguwa wano oli ku biwero naye waliko banaakwata omuliro soba nawe ojja kubulwako wonyola amazzi ettaka ng'ettaka lyo libalibwa nti lya kyaki naye bannannyini bibanja ettaka lyo libalibwa nti lya kyaki naye ekibanja ng'ekibanja kya Lwakasole bano bafuna omukisa okubeera nti Lwakasole bwe yagenda ne bafuna ekifo kino era abaana ba Lwakasole baakomawo era ne wabeerawo embiranye nnene nnyo ku kibanja kino n'abaana ba Lwakasole ne kyaki kyaki bwemala okuba nti etaddeko essomero yagaana okusasula bannannyini bibanja ofuna bulungi yo neefuna omukisa ogwo ogw'okubeera nti yo yafuna omukisa nti bali badduse bagenze yo netandika okukola ki kati bannannyini banja bakomyewo ku ttaka ku bibanja byabwe si ku ttaka wabula ku biki ku bibanja byabwe kubakomyewo kati essaawa zino kyaki yeegamba tekkanya naki nabo era ne busuulu bamuwanga kyaki busuulu ebisayo tiba byali bya kabaka tewaliwo ki balina busuulu bwa kabaka bo bakola ki kati essaawa zino sebo ye mukama waye yembiranye eri wano kuki wana wali isomero lino
okukasa abantu nti ekibanja kino ebibanja byabannannyini ekkanisa ng'ekkanisa bw'eba ina ettaka kuliko bannannyini bibanja yo teriyo mbyombiranye naye sayidi eno be bataasasula bannannyini bakayanye biki ebibanja byabwe kituyinza otegeeza abantu b'Ennakanyonyi oba batuze b'Ennakanyonyi nti newankubadde bagamba nti bo bakibanja tebali ku ttaka. Our issue we are not fighting oba ttaka oba kibanja oba ani. Kyetwagala kwe kukuuma ttaka lya kkanisa kubanga lino ettaka libaddewo emyaka na myaka. Ettaka ly'Ennakanyonyi ge gamu ku mataka gaasooka mu kkanisa ya Uganda kubanga wetutuulira wano bulabizi omukono ekkanisa ziringa 3 zaasooka. Ekkanisa esooka ekkanisa y'Ekikusa, ekkanisa endala yeewana emukono Kikusa Nnakanyonyi Baale gamataka amaki gana amataka gaweebwayo eri ekkanisa oba eri Missionary Church Society. Ekitegeeza Church Society liba lya kkanisa si muntu ssekinoomu. Kinjagala okwogera ku bano abagamba ssaawa eno kubanga abantu b'Ennakanyonyi singa baali baagala okutuula n'obulabirizi bw'emukono ekyo kintu baali banakikolako ng'obudde bukyali kubanga ng'obulabizi twabawadde omwaganya twabawadde omukisa era oli mu kibuga wano akola ku interview eno amataka tulina kati ttaka lya Satellite Beach gwene wana emukono wano weri amataka gaja omutawuni oluguudo olwo okulina poliisi gonna kumpi ne poliisi ago gonna amataka ga kkanisa naye bonna abantu abali ku mataka ago basasula obusuulu. Kati bana abantu singa bayagala eno enkola ebeerewo bandibadde bakyaniriza dda naye kyewuunyisa abantu abagamba kati ssaawa eno kubanga Bishop amaze okwogera ne Katikkiro Ssekiboobo amaze kujja gye bali kati ssaawa eno bagamba nti ate baagala kuwa busuulu kitegeeza kye bagala tebakimanyi. Kati mulowooza ekkanisa abo baagala ekuli etya? Ffe tulowooza ng'obulabirizi nti mukadde waffe Katikkiro ne Buganda Land Board awamu ne Ssekiboobo ensonga eno nga Ssekiboobo yagenzeyo bandibadde basitukiramu n'amaanyi. N'ekyewuunyisa nti abantu betwogerako be bantu abatunda puloti enkya naggulu, be bantu betwogerako abazimba ekiro kubanga tegala kugoba lwaki oba ozimba kiro kubanga buli lwetwogera basooka ne bagamba ettaka eryo si lya kkanisa, ettaka eryo lya Buganda. Bwe bakeera ku makya ne baleeta abasaveya ba Buganda Land Board n'ab'obulabirizi n'amu abalasindika okuva Entebbe bakeera ku makya bagamba nti bonna ne bagamba ettaka lya kkanisa. Kati ssaawa eno bavudde awo nga ebyo biwedde bagamba ettaka lyaki abennyini betwogerako abatongole be batunda. Kati ekyo twogerako ssaawa eno just mu bbanga ttono nnyo juzi mukadde Folabizi ng'ali mu lukiiko na Mirembe bayigeze ne balumba emmere y'ababuulizi ne bagitemaatema amatooke ne bakola byonna ebitooke ne babissa wansi ng'ate mu nnyini eyerimbika awandika bbaluwa ezitunda ebintu ebindi akola endagaano ekyo. So tulowooza nti ekiseera kituuse ng'ekkanisa ya Uganda tegenda kugumiikiriza bikola bwe bityo. Omuntu oba ogamba nti oli ku kibanja tesaana oweetaka mu buntu naye wonna notesaana oweetaka gwe nosalawo okutunda nga bw'oyagala kubanga ekkanisa tesobola keera ku makya kuliyirira abantu bonna. Amataka tulina amangi gwali bwonna okeera ku makya ogambe kanguza ono ekkanisa ejja kungulira kanguza ono ekkanisa ejja no. Tulowooza nti tujja kukola ki? Tulowooza nti abantu abo bonna abakola ebyo byonna bye bakola kyekiseera bayimirize enteekateeka zaabwe.